Olwaleero nga Museveni amaze okujja eggwanga mu Commonwealth n'aliteeka mu BRICS oba mu NAM n'ebiringa ebyo byonna, bannayuganda singa badde bategeera ensonga eno kati bandikidde mu nguudo naddala eno mu diaspora gye tuli, naye olw'okuba nti structure za diaspora zaafa Mayiga yazitta, kati tebakyasobola kutunuulira bintu nga bino. Nsonga eno ensonga eba nkulu nnyo nti omuntu yenna ayagala enkyukakyuka guno gubadde mukisa mulungi okwekalakaasiza ensonga eno kakasa nti ffe tukyali ku Bungereza n'Amerika, naye olaba nti abali ebweru w'eggwanga tebakifuddeeko. Simanyi oba kivudde kuba nti secretariat kubanga twawulira oli omukulu atugamba oli omukulu yagamba nti yakulira diaspora oba yaani yavaayo bwe yayogera ku nsonga za kiseka n'agamba nti boogera ku ekyo oba bakwata ku ekyo president kyabagambye okukola. Kati tumanyi obunafu buli ludda wa, so ensonga eno ebadde nkulu nnyo nti okwata eggwanga n'olijja mu system mu libadde litambulira okuliteeka mu system endala kimaliriza kikosezza abantu bangi n'eggwanga okutwaliza awamu, kubanga okukyuka okutwala akabanga kanene nnyo ate nga kireeta n'obutali butebenkevu ne economy okugwa. Tutunuulira wano mu South Africa be bamu ku baatandikawo omukago ogwo eggwanga lino, nze mwempangalira era mbadde njijjangoberera ensonga eno. Naye South Africa during that process ey'okugenda mu mukago ogwo gwa BRICS gugiwadde obuzibu bw'amaanyi nnyo, economy ya South Africa n'egwa, ne tubeera mu crisis ey'amasannyalaze n'ebbeeyi y'amafuta okudda waggulu, ebyamaguzi byonna ne birinnya okuva ku mugaati, era abantu ne beezuula nga ssente ze bafuna tezikyamala. Oba ajjukira ensi eno abantu abasinga obungi bawangaalira ku misaala, pasente gyesinga obunene ebitundu 7 ku 100 abantu be South Africa bawangaalira ku musaala, 30% yesigalawo ku bantu baneekolera gyanga abeeyize emirimu ate nga n'abasinga babeera bagwira. Kati economy neekanduka, ebbeeyi y'amafuta n'erinnya, amasannyalaze ne galinnya, ate besides ne gabeera nga ewaliwo ekiseera bwe gaatuuka nga gabbula. Ndowooza kivuddewo omwaka guwedde bakirwanyisizaako road shedding neba ng'ekoze eki ng'evuddewo, naye bwodde emabega waakyo wonna kyali kitambulira ku nteekateeka ya BRICS, kubanga lino eggwanga lyali likoze kinene nnyo okuteekawo omugongo okusikirako amawanga ga Africa gayingire mu kintu kino ku mulembe gwa President Zuma. Era nabagamba nti baali bajja Russia yatuuka n'okujja speed bagiwe contract y'okuzimba nuclear mu ggwanga lya South Africa, naye nga tujjukire nti omuntu wazimba nuclear mu ggwanga lyo security y'eggwanga eryo abaginamu ebitundu 9 ku 100, naye baasobola ogikansoolinga nga bayita mu kooti. N'olw'ensonga eyo BRICS ereeta ebintu bingi bimutalaba, olw'ensonga nti lino eggwanga South Africa mwe tutambulira lirimu Abaisirairi n'Abamerika batambulira wamu n'Abangereza, kati nza mulimu n'Abaportugal, ndowooza beebo n'abalala. Kati ensi eno balina engeri gye bagigabanamu, naye nga bonna ate balina endowooza ezibafaananya okusobola okutambulizaamu ebyemirimu gyabwe mu ggwanga lino. Kati nga buli kwata n'oliteeka mu ggwanga eddala oba oleese buzibu. Era baali bagezaako n'okusomesa n'olulimi Oluchina, Zuma nga tannaba kuva ku bukulembeze, nga bamaze butereevu bamaze okutongoza olulimi Oluchina n'Oluswayiri wano South Africa. Abantu ne babuuza nti ate ezaffe zigenda tugaza zitya, ye mu Luswayiri tugenda kujjayo ki? Naye bamulwanyisa mangu nga tannaba kumalako omwaka kuteeka bintu ebyo mu nkola ne bamuggyako. Kati naye system neesigala kubanga yalina byasayininze. Kati ebyo bibonyaabonyeza Ramaphosa, era Ramaphosa alabikanga omukulembeze asinze okuba omunafu, si lwakuba nti munafu, naye ye yeesanga mu katunga bino byonna Zuma byalese akoze nga birina okumala, alina okuva mu bukulembeze nga abigyewo. Era amangu ago baakirabirawo, amangu ago nga Zuma atandise okutagala, ekitongole ky'ennyonyi akitunze, ekitongole ky'ebyempuliziganya SABC akitunze, ekitongole ky'amasannyalaze akitunze, ne train bagitunda mu kiseera ekyo. Kaakati ng'eggwanga ligenda liruzinga ebintu byalyo eby'omugaso. Nzerafu baamulabuukirira ne basitula omuvubuka oyo Julius Malema owa EFF, ne bamuteekamu ensimbi kubanga alina we yafunira amaanyi g'ebyobufuzi, n'aba ng'ensi yonna emutya nga n'omukulembeze amutya, kuba ajjukira nti yakola kinene nnyo okuleeta gavumenti ya Zuma mu buyinza okugoba Mbeki. Kati najja ng'akula yali ayakulira abavubuka mu ANC mu ggwanga lyonna, naye ng'ali mu mbeera nga bw'onoolaba Abdallah Kitatta bwe yali asobola okuggyako commissioner wa police omuzindalo n'ayogera ebituufu byawula nti bye bituufu. Kati ye ng'ate ono yali akuba mu Kampala, naye ono yalina amaanyi ga South Africa yonna. Kaakati n'ajja agenda ku bugenyi bwa state mu Zimbabwe, Mugabe yali akyaliwo, naye nga yeetuteeka okuteesaganya ku nsonga z'eggwanga naye ng'akyalidde president wa Zimbabwe. Bwe yatuuka ne bamukangavvula. N'ekirala yavuma munnamawulire wa BBC n'amugoba mu lukiiko lw'abamawulire era n'amutiisatiisa n'ebigambo ebisongovu. Kati ne kikosa nnyo ANC mu kiseera ekyo, ne bagezaako omukangavvula n'obugenyi bwe yakola Zimbabwe ne bamuwummuza. Kati mu kumuwummuza abazungu ne bamubaka ne bamugamba owali twakugamba nti kino kiri bwe kiti nti ate ne bamulaga nti Zuma mubi,
namutekamu ensimbi nawandisa ekibiina ekintu kyasooka okukola kwe kulagira abantu okulumba faamu z'abazungu naye ng'ate ekyewunyisa abazungu bye bakiri emabega okwokya faamu n'okuzinyagako ebintu nga baddugavu baziyingira ng'ekigendererwamu ekyo afune sympathy mu bantu mu bwangu bw'ekitalo ne bamulagira agende nga ajjayo ebiwumbe by'abazungu ebyaluba n'abazungu abafuga amatwale abaali abakambwe ennyo byali mu bibuga eby'enjawulo ne bagenda nga bisikambulayo nga poliisi tebakwatako nga buli kimu temukola senga lyawo mungi kati abantu ne banenyanyo ANC obutasobola kuba nti mu gavumenti yayo tesobola kutangira fujjo ly'abantu eryo kati ANC netandika okuba nti eruzinga morality mu bantu ekyo kyokka ate eri Malema n'alinnya kubanga atwala abavubuka akola bye baagala najja afuna amaanyi agenda okuteekawo ekibiina ogenda okwesimbawo kyajja n'abakulembeze ndoza 25 n'afuuka ndoza wa kusatu bagenda okudda ng'alinnye Malema n'afuuka Malema mu South Africa naye ng'ekigendererwa mu kyo abazungu baakiteekawo ne bamanya nti ono ANC amaanyi g'agenda nago oba g'akula nago akyayina obuwagizi bungi mu bantu tumugyeko tutya amaanyi gano kati mu kumuggyako amaanyi jjukira mu kiseera ekyo emyaka egiyise si mingi nnyo nga ekibiina ky'abazungu ekya DA abawagizi baakyo basanga mu bibuga kati naddala wane Cape Town eba mu province ne Western Cape naye nga ebiseera ebisinga obungi okusanga n'omuntu awagira DA mu bitundu ebyabaddugavu Eastern Cape KwaZulu Natal kakizibu nnyo Free State mwebali naye nga batono abawagira DA kati nga DA kyalina omulimu munene nnyo ogw'okulwanyisa okuba nti nayo yeezimba ate nga balaba nti eggwanga lino kati litandise okuva mu channels ezaabwe ez'Abangereza b'Amerika kati Russia etwala ne China eriwamba bo ne bakirengerera wala kati bafuna ono ayina morality mu bantu balina support mu bantu abadde akulembera abavubuka bamuteekamu ensimbi ne bamuwa amaanyi gonna asooka kuwalampa bo asooka afune fame esooka kuwalampa abazungu n'okwonoona ebyabwe afune fame ne bamuteekawo naye ng'ekigendwa kya byonna nti bwe batuuka mu kulonda okuddako ate ye tagenda kutoola ku bazungu ayina kutoola ku baddugavu pate zeeyongere era okuva ku Malema pate nnyingi zeewandiisa wano mu South Africa naye ng'ezisinga obungi z'abaddugavu ekitegeeza nti abaddugavu baali bweyongedde okwekutulakutulamu kati gye bigenza okuggwera nga mukola coalition kuno okulonda okuwedde ng'ate DA yeegase ne ANC waliwo n'akabiina kalala akagyegattako ne bakola coalition ne bakola gavumenti eyawamu kati omuzungu akomawo mu control kati ate bamaze okufuna obuyinza ne bakola coalition ate kati tulaba Malema batasomukuulako ebyoya abawagizi bonna banne babadde akola mu kibiina nga Shivambu n'abalala baaduse mu kibiina ne bagenda mu kibiina kya mwami gundi kyeyatandiseewo Zuma sinaba kukikwata bulungi mu mutwe naye nga kirimu bazulu kati Malema awamanta nnyo okulaba nti abakulembeze abaddewo bagenda bamuggyako abakulembeze bwe bazimbye abandi badde balina ensa ate bagenda babamuggyako naye tebagenda mu bazungu ate babateeka mu bibiina ebirala naye nga bakimanyi bulungi nti bagenda kubasanga eyo bafirizinga ebibiina bye balimu bagende nga babamalawo naye ng'ono omuzungu bwakola ki bwalinnya mu kino nti bino byonna biddirira Zuma yali yakyawa abazungu kubanga y'omu ku bantu abaasibwako era n'okutwala obukulembeze yakozesa nkola y'emu ng'agamba nti bano abaliwo ba pulezidenti yali Aneta Mbeki ne yali amumyuka ne Mandela nti baali bafuuse bamukubya byayi nga balaba nti abazungu bababiibita bubiibisi kati nga bagala bakwasa amanyi bajjeko ensi yabwe bajjeko n'ebyobugagga Zuma nayingira mu bukulembeze na kibuli kakati nga bakambwe nnyo eri abazungu n'oluvannyuma yagenda nga kakkanya ensi negenda ng'emukakkanya diplomasi n'erinnya naba ng'akikola ki nga kibamu so embeera efaanana bweti tugitunuulira nnyo nti BRICS egenda BRICS okutwala Uganda abannayuganda bagenda kwavuwala kino ekiseera kya kutwavuwaza nnyo nga bannayuganda nti abava mu Commonwealth ne NATO bagenda kuba tebagenda kuteekamu buyambi bwonna kyokka ate mu ngeri emu ate bagenda kuba balwanyisa gavumenti eno okugijjawo kubanga olede omukulembeze kati aliwo amaze okukwata eggwanga oba regioni yaabwe agikasuse jjuka nti Uganda tegenda yokka Uganda egenda na regioni yonna nga bweri Burundi, Congo, Rwanda, Tanzania, Kenya ne Somalia, Southern Sudan kati kizibu nnyo okubakkiriza okugenda bwe batyo kati kiza tugenda kuba bwavu na ntalo wabula ekirungi ekiriwo nti kino kibeereddewo ng'omukulembeze agenda okutwala entebe yamaze okubeerawo era kyekakasa nti n'endagaano zaggwa dda okuba nti zituukibwako so tulowooza nti waliwo eggwanga eddene mu BRICS erikyasobola okuteeka ssente mu Uganda nga tebannabakakasa nti Museveni okulonda kw'omwaka ogujja akuyiseeko ate nga tebagenda mukkiriza kutuukayo kubanga ayendedde mu bufumbo mu lwatu eno mu South Africa BRICS banoonya baviira mu mukago kuba gutukosezza nnyo embeera kati egendeddamu okutereera butereezi ate bo bano abanafu bannamba lujega abatalina kye batunda ate bo baguyingira South Africa etunda golodi mungi nnyo n'ebyobugaga birala by'omu ttaka ekyokubiri yeekolera ku nsonga zaayo ng'amafuta kumbi buli province erina essengejero ly'amafuta wano amasannyalaze
wegali mangi gebasiba mutaka gana agakolo gebasinga okozesa naye no gatunda ebweru gwanga bagatunda nga business ziri wano mu South Africa nenga batunda amasanyalaze mu America ludda wa batunda mu mawanga mangi nenga ate bagatundira wano wenyini era omuntu akagula nga ali wano mu South Africa nenga system bayizimira mu South Africa abakozi bali wa South Africa nenga system etunda mu America kati ebyo byonna bino bitunulira Russia tibasobola mukiza kubiyingiramu kubako byatta naye kukitta tibasobola kukitta mulundi gumu banafu ya bukulembeze omukulembeze bamala okuvaano batekawo omulala nasoka bamugamba kino kitwagala naye recession yeyo kuva mu kino kudda mu kiri kikosa nnyo abantu so kyovolaba newunya nnyo okulaba nti bannabyabufuzi ku nsonga eno tebannaba kuvaayo kuyita bantu kugenda ku nguudo kubalaga kizibu kiri mu kintu kino abantu abali mu diaspora abakulembeze tebannaba kuvaayo simanyi batebabitegeera so tulaba ebintu bingi mu kino ebigenda okukosa eggwanga naye kirala kinayogerako wano kyekya Shamera kyogeddeko wano ekyokulonda abavubuka obukiiko bw'abavubuka ekyo gavumenti eri ekibuuse bayisiza road map ku byokulonda naate ebyabavubuka babibuuse ebyabakyala babivaako ne basente ba LC1 babivaako so ndowooza nti ebintu bino byandibadde bikulu nnyo nga tulwanyisa gavumenti eno olw'ensonga nti twandigenza okutuuka mu kiseera kiri ekiwedde nga naye bamaze okutegeera nti ku ground tebaliiyo kubanga LC yandibadde gwa Museveni ku ground obukiiko bw'abakyala bugwa Museveni ku ground abavubuka bagwa Museveni ku ground naye ekyo bakibise simanyi lwaki nupu tebayo kwogera ku kintu kino oba kunyigiriza gavumenti kugenda kuteeka nsonga zino ku mmeeza kale wakiriza ku social media tuteeka gavumenti ku nninga eteekawo okulonda wakiri okulonda kuno naye simanyi lwaki tebakifaako nnyo simanyi naye sebambulire ojja kutuyambako bw'oba olina osobola okuyisa eddoboozi lyo ng'owamawulire otubuulize ebibuuzo ebyo lwaki ekibiina kya nupu tekivuddeeyo batuwe ensonga lwaki tebavaayo kulwanyisa gavumenti eno kuginyigiriza kuteekawo okulonda kwa LC lwaki tebavaayo kunyigiriza kuteekawo kulonda kw'abakyala n'okwabavubuka kubanga twandibadde tukiraba nti naye baligenza obugenzi mu kooti ne tumanya nti ddolo gyali tetumumusubiramu kituufu naye kikola amakulu mangi abo social media ebesobola okuzimbirako emboozi pressure n'ebaawo so tulina obuzibu bwamanyi ku nsonga eyo n'olw'ensonga eyo kino Museveni kyakola kyo ekyamazima tagenda kuwangala ku bukulembeze era nga bwolaba Assad bwe yalemererwa kuba Assad akuumiddwa gavumenti ya Russia nga eri in charge security ya Syria yonna kumala ebbanga kumpi ya myaka 10 zonna okusobamu katono naye bamaze bamujjako yaluse na misinde n'abasajja bene basigala mu ggwanga tebasobodde kudduka so kino naamu BRICS yetuyambyeko naye ate naffe tulina okupushinga wano munda mu intano mufe munda muno okuteekamu amaanyi mu kulonda kw'abavubuka okuteekamu amaanyi mu kulonda abakyalo okuteekamu amaanyi mu kulonda basente ba LC1 kituyambeko kuba nti Museveni twongeramu okumenyamenya structures ze naye nyina kitegede nti mu community wansi ku ground taliiyo naye kati kusaawe naayinza okulaga nti yalira abantu bamwagala nnyo naye nga ate ne baba atambula ne waawuwa omukono tokyali amubira mukono kumuddiza naye yakulaga nti era akyalina amaanyi era abantu bamwagala naye nga yennyini yakyeyogera nti abantu bamwagala so twandibadde tulwanyisa ekintu kino ne kivaawo BRICS tesobola kumuyamba naamu tesobola kumuyamba kubanga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.